John Pombe Magufuli abadde munnabyabufuzi aweereza nga pulezidenti w'e Tanzania owokutaano okuva mu mwaka gwa 2015 okutuusa w'afiiridde mu mwaka gwa 2021 mu mwezi gwa Mugulansigo guyite ogwokusatu nga 17. Magufuli yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 29 mu Kulukusa bitungotungo guyite ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1959 mu disitulikiti y'e Kata mu Tanganyika emanyiddwa nga Tanzania ku njego yeegoza ennyanja Nalubaale abangi gye bamanyi nga Lake Victoria mu bukiikakkono bw'obumambuka aga Tanzania. Magufuli emisomo gye yagitandikira mu Kata Primary School okuva mu mwaka gwa 1967 okutuusa 1974. Olwo nno ne yeegatta ku Katooke Seminary gye yasomera siniya okuva mu 1975 okutuuka 1977. N'akyusa n'adda ku Lake Secondary School mu 1977 gye yamalira ebibuuzo mu 1978. Yeegatta ku Mwawa High School ku ddaala lya A-level mu 1979 n'amaliriza mu mwaka gwa 1981. Eyo nno gye yava ne yeegatta ku ttendekero lya Mwawa College gye yafunira diploma mu busomesa. Essira nno yalissa mu kusomesa emisomo gya saayansi okuli okubala ne chemistry kiyite okutabula ebidagaladagala. Magufuli yeeyongera mu maaso n'okusoma n'atuuka ku ddaala lya diguli mu masomo ga saayansi mu mwaka gwa 1988. Mu mwaka gwa 1994 yafuna masters degree mu musomo gya chemistry mu University ya Dar es Salaam. Era ne yeeyongera n'emisomo gye n'atuuka ku ddaala lya Doctor mu chemistry mu mwaka gwa 2009. Magufuli yatandika ebyobufuzi mu kaseera akatono nga yakatandika obusomesa mu ssomero lya Sengerema Secondary School wakati w'emyaka 1982 ne 1983 gye yasomesezza okubala ne chemistry. Okuva mu 1989 okutuuka 1995 yaweebwa omulimu mu Nyanza Cooperative Union nga industrial chemist okutuusa we yalondebwa ng'omubaka akiikirirwa disitulikiti y'e Kata. Oluvannyuma yalondebwa ng'omumyuka wa minisita ow'ebyemirimu mu kisanja kye ekisooka ng'omubaka wa paalamenti. Mu mwaka gw'2000 yakozebwa n'afuuka minisita omujjuvu mu kifo kye kimu. Oluvannyuma lwa Jakaya Kikwete okufuuka pulezidenti, Magufuli yakyusibwa n'azzibwa mu minisitule y'ebyettaka n'obutuuze ng'ennaku z'omwezi 4 Gatonnya 2006. Okuva mu mwaka gwa 2008 okutuuka 2010 yaweereza mu minisitule y'ebyobulunzi n'ebyobuvubi era yaddamu okubeera minisita w'emirimu mu mwaka gwa 2010 okutuuka 2015. Ennaku z'omwezi 12 Kasambula 2015 Magufuli yalondebwa okukwatira bendera ekibiina Chama cha Mapinduzi
okuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti mu kalulu ka 2015 oluvannyuma lw'okuwangula be yali nabo mu lwokaano. Newankubadde yafuna okusoomoozebwa okw'amaanyi okuva eri ab'oludda oluvuganya n'eyali mmemba w'ekibiina Chama cha Mapinduzi Edward Lowassa. Ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'Ekkumi 2015 Magufuli yalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda nga omuwanguzi w'akalulu. Ng'ennaku z'omwezi 25 Mukulukusa bitungotungo 2015 Magufuli yalayizibwa okukulembera eggwanga lya Tanzania ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'Ekkumi 2015. Mu mwezi gw'omusanvu 2020 yaddamu n'alondebwa okukwatira ekibiina kye bendera ku bwa pulezidenti nga tavuganyiziddwa mu kulonda okwaliyo mu mwezi ogw'Ekkumi mu mwaka 2020. Mu kulonda kwa bonna yaddamu n'alondebwa okulembera eggwanga lya Tanzania ku kisanja ekyokubiri okutuuka mu mwaka gwa 2025. Ekyennaku tasobodde kumalako kisanja kino. Mu bukulembeze bwe azze akola enkyukakyuka n'ekigendererwa eky'okuyimusa ebyenfuna by'eggwanga lya Tanzania. Yawera entambula z'abakungu ba gavumenti ez'ebweru w'eggwanga ezitagasa okukozesa emmotoka ez'ebbeeyi entono saako n'ebifo awateesezebwa. Yatema omuwendo gw'abalina okukyalako ku mawanga agaafugibwako Bungereza okuva ku 50 mpaka ku bantu 4. Ono era ajjukirwa nnyo olw'okukendeeza omusaala gwe okuva $1,000 ogwa dola okutuuka ku $4,000 buli mwezi. Mu mwezi gwa 12 2015 yalangirira nga kabineti y'abaminisita bwevudde ku muwendo gw'abaminisita 30 neddizibwa ku muwendo gw'abantu 19. Ekintu kye yagamba nti kyakuyambako ensaasaanya. Ono era yawera ebikujjuko by'ameefuga g'eggwanga ag'omulundi ogwa 54 okusobozesa kaweefube w'okukuuma obuyonjo, ekintu ekyagendererwa okukendeeza ekirwadde kya kolera ekyali kirumbye eggwanga lya Tanzania. Naye kennyini yenyigira mu kaweefube ono. Ssente ezaava mu kaweefube ono zaakozesebwa okuyimusa omutindo gw'amalwaliro n'ebyobulamu mu ggwanga. Ekirwadde kya ssenyiga omukambwe oba kiyite COVID-19 nga kimaze okubalukawo mu mwezi gwa Mugulansigo guyita ogwokusatu 2020 Magufuli yawakanya engeri y'okutangiramu akawuka kano era yagaana n'okuggalawo amasinzizo. Yalangirira bwe bali bamaze akawuka kano okukamala amampaati we twatuukira mu gw'omukaaga gavumenti ye yali teddangamu kufulumya bikwata ku kawuka kano okuva mu mwezi gw'okuna nga guggwako era okufulumya amawulire gano agakwata ku nsonga eno gwali gufuuse musango. Magufuli waafiiridde abadde taddangamu kulabikako mu lujjudde okuva ennaku z'omwezi nga 27 ogwokubiri 2021 era eŋŋambo zaabongesebwa ku mikutu emigattabantu nti yali alwadde. Omu nabyabufuzi ku ludda oluvuganya Tundu Lissu yavaayo n'ategeeza nti yawulira nga Magufuli bwe yali addusiddwa mu ddwaliro e Nairobi oluvannyuma lw'okukwatibwa ekirwadde COVID-19 wabula ono teyalina bukakafu. Olunaku lwabadde lwakusatu ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu omwaka 2021 omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lya Tanzania yavuddeyo n'akawaŋŋamula nga omukulembeze w'eggwanga eryo John Pombe Magufuli
wassizza ogw'enkomerero mu ddwaliro ly'e Muzina mu Dar es Salaam ku ssaawa 12 gye yabadde afunira obujjanjabi. Ono nno teyayogedde bulungi kyasse mukulembeze wabula yagambye yabadde n'obuzibu ku mutima. Waafiiridde abadde n'omukyala Janet Magufuli n'abaana 5 okusinziira ku mukutu gwa BBC. Pulezidenti Pombe Magufuli alijjukirwa nnyo olw'obuvumu bwe yakozesa mu kulwanyisa enguzi n'okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamu ssekisa. Are you all my personal